Chosen Becky kituufu nkusaasira olw'embeera ey'omwana wo naye neewuunya buvumu gy'obujja okwerikodinga ng'oli mu mbeera ey'okukaaba ey'okusaba ey'okuyita mu bulemu bw'omwana wo mazima ddala n'omutukubira ng'ebifaananyi n'omwanika ku intaneti nga tonoonya buyambi, tonoonya ddagala, tonoonya magezi, wabula otambuza nnyimba zo. And I want this message to go straight ku bantu bonna abafuula embeera z'abaagalwa baabwe kontenti. Bannange twawula obulumi, ffenna twali tulwaziza ku baana n'abaagalwa, naye n'amaanyi ne sense ekuva mu mutwe ey'okulikodinga omuntu oyo ng'ali mu mbeera mbi oba okwerikodinga ng'oli mu bulumi. Waliwo aba mu bulumi obw'eddala n'ajjayo ekisimu kye n'okaaba n'osaba n'ojjukira nti kati kanziggyeyooko ndikodinge nga bwenkaaba mpositinge, oba buba bukyali bulumi oba onoonya likes. Ddala amaziga ge mututeera nga ku intaneti agatambuza ennyimba zammwe nga tegaliimu kigendererwa nti onoonya buyambi, tonoonya ddagala, tonoonya kusonderwa, wabula okulega abantu embeera embi ey'omwana wo naawe mwennyini gy'oyitamu. Njagala tugooyinga essiro. Chosen Becky tanoonya ssente za bujjanjabi bwa mwana we nti kyekimumutimbya ku intaneti, tanoonya magezi nti kyekimukaabya amaziga. Ogenda okuwulira amaziga ga positives atambuza luyimba lwe lupya ng'akozesa ebifaananyi by'omwana we. Ye bannange, ku bantu abalogo wano b'omanyi obulungi nti basanyukira n'embeera embi gye tulimu. Oli omuganga bw'aba yamutuma nkoko kati n'atwala mbuzi ng'ategedde nti bye yagenda okukuloga bikola. Waliwo omuzadde alimu amagezi atimba omwana we ku intaneti nga tanoonya buyambi. Ddala obwo bulumi bwa ddala oba muli mu katemba nga munoonya likes? Ffenna twali tulwaziza ku baana. Ffenna twali tubaddeko mu mbeera embi ey'okutuusa okukaaba amaziga. Mbuuliraayo gy'ojja gatisi ez'erikodinga ng'oyita mu mbeera embi oba okulikodinga omwagalwawo. Nga ddala oba tonoonya kontenti na kupretendinga nti oyisibwa bubire nga toli bubi. Teriiyo muzadde atalwazanga ku mwana. Mumpe nze njagala ombuulire obuvumu w'obujja olikodinga omwana wo nawe weerikodinge ng'okaaba bw'aba si kontenti oba katemba. Bw'oba obiyitamu ayizulu naye neewuunya buvumu bw'olina okubanga oli mu kukaaba, oli mu kunyola, oli mu kaseera kabi n'okwata essimu n'oggyayo firuta n'oteekako tikitooko ne weerikodinga n'okaaba n'omala n'opuliizinga n'opuleesinga n'opositinga. Awo wenkutiira ng'omwana we agenda bw'okwata essimu bw'ozza wano bw'omuteekamuuko bw'oti what does is nonsense. Ate this habit must stop. Mujje katemba ku bantu baagalwa bammwe kuba this is rubbish and sire. Omwana we agenda ng'olikodinga bividiyo nga tonoonya buyambi, sente ozirina ez'obujjanjabi ne bw'oba obulwadde bugaanye, abalwadde gye bali mu malwaliro. Kati kambuuze, what is the reason of these postings? Onoonya buyambi, onoonya bujjanjabi, onoonya magezi, oba otambuza nnyimba zo? Gundi mutugjeeko akajanja. Let the sick people have privacy. Bw'oba tonoonya buyambi na kukuyamba. Kati mugenda kuyomba naye nze kye ndiko nkitegeeza. Bw'ayagala okugenda ebweru ng'oli mwana muwala oba wa bulenzi okuviira ddala ku myaka 21 paka emyaka 38, aba Star Fever Uganda Limited bakuga nti emirimu gyo weegiri. Oyagala kukola nga Kirina mu ggwanga lya Dubai oba Abu Dhabi oba Qatar oba Saudi Arabia, ku salale wakakadde kamu n'ekitundu, sente zo ziteekamu nga visa ogikutteko, bakusuza, bakuliisa, bakunywesa, batwala ne ba waitress ne baweyita mu ggwanga lya Kuwait. Banoonyeeko ku nooti 7 nya nooti 67 26 84 oba nooti 7 6 nya 17 45 27. Ojja kuba bafuna butereevu. Genda okole interviews weetwalira omukisa muntu wange.